Kubanga abantu abakyuse ensi mwana wattu sibe bano bamwambala matayi bamufuweeta luzungu nga King Charles noga obona omusajja abeera Bungereza nti naye akopa King Charles mbwayogera oluzungu. Abakyuse ensi be bano omusajja gwosanga nga ayambadde saati ya mukono gumu be basuubuza abo boolaba abatunda bagiya abatunda emipiira bwavaayo n'agamba ensi yange erina okununulwa enunulwa. Obubaka bwa Parliament bulinga nvandiirwa tutunulidde kifo ky'obwa pulezidenti. Ensonga lwaki ffe ennaku ezo twalina foramu yaffe omusajja n'atukyaza n'atubuulira nti ffe mutulaba tuli bawagizi ba Museveni ne tumubuuza mumuwagira mutya n'agamba nti bwe muba mwagala okumanya nti Museveni alina abawagizi be mujje mube nga mutuwangula mujja kutulaba ne tumugaa nti kakati katugende mu kalulu zaabika emipiira. N'olwekyo ssebo reforms zeetaagibwa naye buno obukundi buno bwe nalabye butandise zisaba bino bwa musajjawo gw'oyita simanyi komisona nze mmanyi ng'onalebo MP w'ekibiina kye kya withdrawinga oyo bw'aba yazikulembedde tojja kundabayo nja kuyimirira ku sayidi eri endala egamba tulindeko kino nkikugamba misana kuba tolina gy'ojja kukijja nze omu ajja okubeera ebbali tugaye nti bano bwe bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula Kayuba Mukukulu na Juba. Much as you are going for elections next 2026 elections ne Museveni yamaze ddeno okuteekayo ekibinja kimu opposition ekigenda omusambira endiba ya Kimagwaya nga bwatuuka wali eri ku gundi woolaba nti alina okuteeba nga yeesuula yekka eri seddume w'ekigwo n'omubuuza nti ate ono munnaffe tubadde tumanyi agenda tuteebera ate yeesudde ekigwo. Kati yenvudde nkugambye nti security negenda kuba y'amaanyi nnyo era kati nange ngenda nenkeera ku makya ne ŋŋamba nti oba neetuume munna Kenya kubanga Kenya efuuse emblem of liberty. Omusajja Ruto abadde nga asiiba wano ewa Museveni nga waasiiba ajja wano ekyemisana kirya wano kyayamulya wano n'omulengera ali kubukupa mu State House n'amala nadde bannake ne bamugamba ogenze kukola kyeyo oli ku byabusuubuzi oba ku byabufuzi mbwaze wano ku benchmarkinga mbu omuntu yeremeza atya mu buyinza n'akozesa population. Export TV to the world.